N'olwekyo banyabo ne bassebo wano tewali atayagaliza, wano tewali atakola okuleka ng'ebirayiro bye mukubye temubitegedde. Ne bwe muba mubitegedde ate ng'ekyomukisa omulungi abantu nga 9 ku mmwe mukomyewo bukomi, mugenda kuyambako kubayingira okubategeeza ebibeera mu kanso nti ekyo ekirayiro ky'okubye kyekikuwa emirimu gy'ogenda okukola. Ekirayiro Honorable Betty kye yakubye mu Parliament kyekimuwa byakola mu Parliament. Tetuze kutuukiriza interests zaffe ng'abantu wabula okulembeza interests z'abannamukono okuzisookesa ku mwanjo. Nga newankubadde bw'owandyagadde kubo baliyise mu lugye ewuwo naye bannamukono bo bagamba ki? Newankubadde ndisaba Radisa asula mu binnya mukuba eriseerera bo bannamukono abava mu muluka gw'esseeta abava eggoma kubo ki lye balaba eririna okukolebwa. N'olwekyo ogwo gwe mulimu gwe mulayiridde. Togenda kujja wano ofuukire tawuni clerk akayinja mu ngatto, kubanga etteeka lyawula emirimu gya munnabyabufuzi n'egya tawuni clerk. Ffe byaffe twogera bali ne bakola. Eyes on, hands off. Purely hands off. Newankubadde wasoma nnyo nga gwosinga okubala ebitabo mu university gye wava accountant waali wanyama. Newankubadde gwasinga okuba n'amasomero mu mukono ng'oli honorable councillor, oli investor, tulina education officer owa Mukono municipality gwe tukutwala nti oleeta birowoozo by'abantu, ne tukutwala nti biri ebiri technical tokola ki. Kakati owekitiibwa mayor outgoing alina kayogedde ne kansuna ne mpulira nga njagala kukolola naye ninga Mukama nsasiro sikulira. Ate n'owekitiibwa Elisa bwazze naye n'agamba yes tujja kuyita. Omulimu gwa RDC ne bwataba Fatuma naye nga bamuyita RDC ku monitoringa sente za muli wa musolo. Okulaba nti Honorable Namboze ne banne nga bali mu Parliament bayisiza sente zizze mukono okuva mu komiti mwe baziyisiriza bwe zituuse mukono mu municipality zikoze ekyo kye bazireetedde. Bwe ziba billions 2 nga bw'otugambye nga zigenda each year for 5 years ku mukono General Hospital tuziraba. Wano mu municipality millions ezo 2 tuziraba nga kweziri ku ddwaliro eryo ng'era zikola ogwo omulimu ogwazireeta faawo bwe tubeerera ababi mu community. Abantu be bagamba RDC oversteppinga kubanga omulimu gwo gubanga gwayigigi, gubanga gwa mbega wa gavumenti. Ekyokubiri kwe ku monitoringa projects zonna ne programs za gavumenti, oba ziri mu mukono municipality oba ziri mu mukono district. That is my major role. Omulimu ogwokusatu gwe kwogerera projects zonna eziva mu central government n'ezo ezikolebwa municipality ne district muno mu mukono district. Mwanange gino emirimu egitumalira obudde egy'okutuula mu nsonga z'ebibanja n'amataka egyo tugyeyongerako olw'okuteekawo eddembe mu byalo byammwe nti omuntu baba mutwalako ekibanja kye teyeebaka, asigala akuba enduulu, asigala ali ku mbalaza. Omusajja bw'aba akukuba osigala bubi n'oddukira mu bakulembeze kati olw'okuba tuheadinga security committee mu district ogwo ne tugwegattako. Naye giri gye njogedde gye mirimu gyaffe emiki emikulu. Nze ogwange si kukaayanira bwa meeya, ogwange si kukaayanira bwa chairperson LC5, ogwange si kukaayana na mubaka wa parliament. In actual sense, this is the first time abantu be Mukono bagenda okulaba proper service delivery in Mukono. Nsonga ki? Ndisaba muzaale wa mu Mukono, ndisaba asula mu Mukono, ndisaba alina interests nyingi nnyo mu Mukono, era nga bwe yali ali ku kadaala bye yasuubiza byebyo kati ebikolebwa e Mukono. Bwe mulundi ogusooka gw'olaba Elisa Mukasankoyo
omuzaale w'e Mukono aziikwa e Mukono ng'afuuse meeya e Mukono ng'abadde division chairperson e Goma nga bye yasuubiza abantu zi service delivery. Era gwe mulundi gw'olaba Betty Nambooze Bakireke mu Namukono omuzaale w'e Mukono nga naye ali mu kukolera bannamukono n'okubateeseza. Gwe mulundi gw'olaba Bakaluba Mukasa Peter omuzaale w'e Bajjo mu Mukono alina ebyobugagga mu Mukono ng'atudde ku steering ya Mukono district. What are you talking about? Service delivery. Service delivery. Kubanga Honorable yawangula akalulu era yalayidde. Emyaka emeka? Mwami Bakaluba yawangula akalulu yalayidde emyaka emeka? Erisa Mukasankoyo yawangula obwa meya yalayidde emyaka emeka? RDC nze bankyusa we baagalira. Nze bankyusa nze siriiko myaka omukulu bw'agamba nti bw'agamba nti enga naye ebbanga lyemmalawo e Mukono. What is the impact? Kuffe abantu be batunuulira nti bwe batogenze wa Betty Nambooze Bakireke olina genda wa Bakaluba Mukasa Peter. Bwe batogenzeeyo olina genda wa Fatuma Ndisa Bannabitaka. Bwe batogenzeeyo kale genda eweerisa Mukasankoyo yo kubanga bannamukono ebibaluma ffe abana abavuganya olubeerera ffe tubituddemu. Nolwekyo ndi too happy nga tugenda okukola kati kyekiseera tujjewo enjawukana mu political affiliations tugende ku service delivery kubanga ffenna tukkiriza nti tulinga ngalo zino ku Mukono. Tulinga ngalo ku ki? Abatudde mu kyoto weebali abagaba naffe abagenda okkuba ennoga tulabe oba omwinyu guweze naffe weetuli. Buli omu achekinga munne. Buli omu kuffe achekinga munne. Nti mwami Elisa agenda kujja ngambe nti owaaye obubbi bw'ettaka nga bususse ejjoggo. Mugambe nti situka tugende tukole sensitization. Era situka tugende tutaase abantu baffe. Tutuule ffenna tugambe nti owaaye mwami Elisa ekkubo ly'ekigunga nga wagaanye okutereera. Tusituke ffenna nga bwe twasituka tugende tulabe Kajina. Tugende ne wa minisita Katumba Wamala bwe baba banamuzza ku ministry. Tugambe nti owaaye naawe Mukono olinayo akakwate naye amakubo gakola ki? Gali bubi. Ekyo kyokka kyekibula mu Mukono. Ekibula mu Mukono kumanya nti obudde bw'ebyobufuzi buggwa ne tusigala nga tuli kukola mirimu. Kati kyekiseera tutuule ne bakama bange kubanga olugogo gye luyiwa amazzi nze nkiikayo bo olugogo gye luteeseza be babeerayo. Kati bwe tuba tetuyuŋŋanye kugamba nti ndisaba gomanye okonkona obulungi ono omusajja agabe ebintu mukonkone nga ffe bwe tuteesa tulina okuyambagana mu mpushinge nange mba advising. Mwe ba honorable councillors mubadde ku bino byonna bye mubaddemu engule muzambadde. We congratulate you by the way. Mwebale kuyita mu kalulu ffe twebaza abalonzi baasalawo ng'omutima gwabwe gwali gukola ki. Emitima gyabwe ekyo kye gyayagala meeya Mukama Katonda yatonda nti ojja kwesimbawo e Mukono bakuwangula akalulu newankubadde ng'okoze ebyo byonna by'oyogera. Nze kyenva sigenda mu kooti ne bwe bampangula akalulu. I don't. Mukama aba yakiteeka tereka. Nti ojja kusavinga emyaka 5 oveewo omulala ddewo. Nti ojja kubeera nga wavuganya ne Honorable Betty ajje ku mukolo nga Honorable nga gw'oli RDC. It was planned before I came to this planet Earth. Ekyo Mukama yali yakiteekateeka. Era tugenda kutandika okutuula kwa Itebo nga Honorable Betty atuulanga nange ntuulanga ne Elisa atuula abanene mu Mukono ng'ate nze nali nvuganyiza ku bombi. Tetulina kye twetwala nkulaga nti tugenda kukola. Okitegeera? N'olwekyo ngamba bwe nti nga mumaze okwambala engule abalonzi baagala ki? Bye mwabasuubizanga bisigadde mu budget. Balina development plan eya Mukono municipality. Mu biwandiiko
mwami Kajimu byagenda okwasa mwami Elisa eyo development plan mweri nti kwe mugenda otandikira kubanga mu local government ne service delivery tetutandika bipya ne tuyiwa bikadde byonna tugenda n'ebyo ebirekeddwa mu tegekero byetwongerezaako. Abantu bano mulowooza baagala nnyo kala red oba baagala makubu? Baagala nnyo kala yellow oba baagala malwaliro? Gwolooza kisanyusa nnyo mwami Elisa nga abakazi bafiiraawo? Ebyo bye bisanyusa ekifaananyi kya mukono, ebisanyusa ekifaananyi nga ffenna abakulembeze tuvuddeyo tulaba obumulumulu obutannaba kutereera mu mirimu gyaffe. Abakozi ba gavumenti tuteese nabo batuyambe batugulire obuzibu we buli, ne gavumenti bw'eba esobola etuuka awo weebadde tennakola ki. Naye kye mulina okumanya nti abasaba bangi naye methods ze bakozesa nga basaba ze zaawukana. Abalala kye bava bafuna ennyo oba oliawo abalala ne tusigalako ki. Mbadde ntegeeza mwami Elisa nti omulimu gw'okukomishoninga gwonna guba gwa ofiisi ya RDC. Era ne mwami Kajimu nkutegeeza nti projects zonna ezikomishoningibwa nga central government yazifundinga oba local government oba municipality ku local revenue, omulimu ogwo gwa RDC ogwo gwe gutuliisa empombo okukira ku balala. Ntegeerekese mwami Kajimu ne mwami Elisa mu mwoyo mulungi, projects zonna ezigenda okubeera commissioned tulina okuba nga ffe abagenyi abakulu ku mukolo ogwo on behalf of the government, because that money comes from the central government and we represent the central government here. N'olwekyo n'aba musanyufu nga ne bwe n'abasinza oyo anaaba aliwo ng'ayitiddwa okukola omulimu ogwo, tusobole okulaba shode waka wayali, tusobole okulaba bwe twongera okusakira ekitundu kyaffe. Banyabo ne bassebo tuli basanyufu. Ono ye Richard Waabye yamyuka naye nga senior ate okusinga nze mu mikino emirimu, naye Mukama ye agabanga jansi. Gwe womukwatirawo akasukiro ono alabika yalwawo okuwanika emikono, nze nawanika mangu ne nfuuka RDC n'abeera nga nange ndi musanyufu okubanga nze ono ye deputy wange. Naye tuli bamukisa nga bannamukono, njozayoza bannamukono gyo bafunye speaker wa district nga mukyala Betty Nakasi Hope. Wano simanyi beesimbyewo nawo mpulira mbu waliwo abeesimbyewo, era ng'etteeka bwe liri mbayozaayoza nga mugenda mu kulonda kwa sipiika, naye mumanye nti ebigendererwa bya mukono bye bisooka muki mu maaso. Nze sirina gwe nkubira kalulu, ffe gwe muleeta yenna gwe tukola naye. Era nyimirira wano bategeeza nti ngenda kuba musaale mu kuyingira buli office ku lw'obulungi bwa mukono, regardless of your political party. Kubanga ffe nga gavumenti tulina okukola services, tulina okudeliveringa newankubadde mwalonda Nuupu, kubanga constitution etugamba nti ffe era tuli muki mu pate ekulembera. Era bwe munaaba mutuula wano aba Nuupu be bali ku opposition, abe NRM be bali mu ludda oluweereza gavumenti. Bano ababiri bankwenge ne omukyalo oli owa Yero Gomesi ne Magera balinga babiri basatu bana, era be bagenda okutula ku ludda lwa gavumenti. Abanje ekibookino kituule ku ludda oluwabula gavumenti eri mu buki mu buyinza. Mbayozaayoza mwebale kulonda bwe mutyo, osanga gavumenti bwe mutandigicekinze teyandi oba oliawo teyanditerezeza, naye era ebadde eterezeza. Si we kiri? Those in support say aye. Gavumenti etuwadde sente? Tetuwadde? Kaakati gwayogera awo olina kyotanywedde, kubanga mu byonna meeya byayogedde tewali kiraga nti gavumenti tetuwadde eki. Sente zituwadde naye tezinnatumala olw'obwetaavu obwa mukono municipality, kubanga tuli mu Kampala Metropolitan. Kitegeeza sente ze tulina okufuna zirina okwongerwako, kuba kati batuwa sente nga batubalanga municipalities ki endala. Mukono yeetaaga amakubo, twebaza nti UNRA egenda kutandika ekkubo okuva emisinde paka Kiyunga, naye mu ngeri y'emu bandibadde baspeedinga up n'ekkubo okuva ku Jokers paka
Namumira nayo ne liba nga likoze eki nga likolebwa. Ekyo kye tuba tugamba nti batuwadde naye ssente zikyali ki, tusaba batwongereko.